nkuwaliriza n'enkobaza okuba ng'otwegaseeko ujja osinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvizi Show, abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, nammwe abali wabweru wa Uganda, abali mu mawanga ag'ebweru, amawanga aga Asia, abali mu mawanga ag'omu kyondo kya Buwarabu, abali mu mawanga aga Bulaaya, Europe, abali mu mawanga aga Latin America n'ebitundu ebirala ne ku semazinga Africa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyingidde omwezi ogw'omunaana tugutambuddeko, naye njagala kubasiima bonna abalina obuwanguzi obutuukiddwako mu mwezi ogw'omusanvu, ate n'okusaasira abo abalina enteekateeka nga wali osuubira nti oba oliawo omwezi ogw'omusanvu gunagenda okutuuka ng'oliko w'otuuse, naye ogenda okulaba nga tebitambula bulungi. Abantu bangi walina ekirooto, walina enteekateeka ng'ogamba nti mwezi ogw'omusanvu waakiri naaba nkozeeko kano, oba omwaka 2023 gunagenda okuggwako naaba nnyinako kenkoze, naye ogenda okulaba nga amakkati g'omwaka tugatambudde naye nga ku nteekateeka ze wasuubira tonnatandikako wadde. Nzikiriza okuba nti akaseera ngaako kabeera kasoomooza. Abantu abasinga bwe tuggweramu essuubi ne tugamba nti kambyesonyiwe, abantu abasinga bwe tugambira nti kirabika nze byagaana. Mu bulamu bw'ensi eno njagala kye kugamba muganda wange atulaba n'atuwuliriza nti tonnalemererwa okujjako ng'omaze okufa. Omuntu gwe nzikiriza nti alemereddwa takyalina mukisa gwonna gukyusa bulamu bwe, yoyo nga tumaze okumuziika, yoyo nga tumubulizaako ettaka, naye omuntu akyali omulamu ate n'abamu tumala okubaziika emikisa ne gibasangayo magombe waakiri ne giyamba abaana baabwe. Kubanga abantu abasinga obungi olina wootuuka akaseera n'owulira nga byonna biganye. Waliwo momenti gy'otuukamu n'olowooza nti oba gwe weerabirwa. Waliwo akaseera k'otuukamu n'olowooza nti ebizibu by'ensi yonna biri ku ggwe. Nzikiriza nti mu kaseera kano waliwo omwana w'abaana teyeebaka, ng'embeera gy'alimu awulira emunyigiriza, naye nga bw'atunula sayidi ne sayidi talaba asobola kumuyamba. Nga bw'atunula ku kkono n'atunula ku ddyo n'atunula ebuvanjuba n'atunula ebugwanjuba n'atunula ebukiikakkono n'ebukiikaddyo talengera bw'asobola kugamba nti gundi nnyamba. Njagala kugamba ekintu kimu, newankubadde nga tewali asobola kuyamba mu kaseera ako, naye wakyaliwo omuntu omu asobola okuyamba, ye Katonda gwe tusinza. Toggwangamu ssuubi kutuuka kukkiriza nti tewakyali mbeera yakukyusa bulamu bwo, nedda. Abantu bangi be tulaba abali obulungi be twegomba balina bingi bye baali bayiseemu. N'olwekyo wakati ng'olabanga ebbanga eritambudde, ng'olabanga ebiseera bye eby'obuwanguzi ebiweddeyo, ng'olabanga buli kye walowooza okuba ng'otuukiriza bwe kiganye, nedda. Newankubadde ng'olina bye wateekateeka okuba ng'okola mu mwaka 2023, wabula ng'olaba omwaka 2023 gutambudde tolina kye waakoze, waakiri bw'obanga wateekateeka kukola bitundu 5, fundiriza ebitundu 15 by'omanye nti obikoze. Tuyinza okuba nga byonna bye twateekateeka okukola twabituukiriza. Olaba ne gavumenti gye tugamba gavumenti etuyambe ekeera ku makya nga yina enteekateeka ya kuzimba enguudo 100, neetuuka enguudo 10 ne ziggana n'emaliza nga kale kanzimbeko enguudo 20. Naawe beeranga yo. Waakiri osobola okubaako ne kyeweekwata ekitono n'ogamba nti wadde ekinene kyagaana naye kana akatono kankafundirize. Essuubi erikuweddemu myezi 7 gye twakamalaku nga tuyingidde omwezi ogw'omunaana, obunafu obutubuleeta mwezi gwa munaana. Omwezi ogw'omunaana njagala ebeere entabiro, ebeere entandikwa ey'okugamba nti wadde nateekateeka kusitula kilo 10 ez'omuceere nsudde kilo 30, naye nga zo ozisitudde, naye nga zo ozisitudde. Toggwamu ssuubi mwana wa taata, mwana wa dadi. Saagala otuuke kwemalamu ssuubi olabe nga byonna tokyalina ky'osobola kukola mu bulamu bw'ensi eno, nedda. Okyalina by'osobola okukola wadde bitono, wadde kye wateekateeka okuba ng'ositukiramu kiganye, naye baako akatono k'ofundiriza akomanye nti waakiriko nkakoze. Abantu onaabanyumiza nti nze gw'olaba nateekateeka omwaka 2023 nga nnyina okujja abaana bange mu muzigo, nateekateeka 2023 okubanga waakiri nnyina akalima akange, nnyina kakapito kentandiseewo akange, naye biganye. Naye nga totulaga ngalo nsa. Wagenda ebweru ng'olina ebirooto bingi, waakiri ebingi nga biganye, fundiriza akakatono. Omanye nti biwagenda nabyo byonna tobisobodde, naye ate olina kwokwatirizayo akatono k'okatuuseeko okataddewo. Wadde nagenda nsuubira kino ne kino, nsuubira kino ne kino byagaana, naye kano ko nakakwatiriza. Ffenna twatandika n'ebirooto binene, naye tumaliriza ebirooto ebinene bye tulina titubituukiriza, naye nga tulina obulooto obutono bwe tufundiriza bwe bujja okutuyamba
okutuuka ku birooto ebinene. Eyinza okuba nga yali nsobi nga bye waloota wali tosobola bituukiriza mwaka gumu, oba nga zibadde enteekateeka za Mukama n'agamba nti wadde wali obaze buli kimu nga kigenda kutambula bulungi, naye nze ngamba ogenda kuyitira wano. Ne Mukama alina enteekateeka zaatuterawo mu bulamu bw'ensi eno ng'azituterawo tuleme kwefuula nti kye twogera kye kituukirira, tuleme kulowooza nti kye tusaba kye kijja. Mukama asobola okukolera olwaliro, nakolera enkya, nakolera ennaku zonna omwaka n'agukolera nga buli ky'omusaba kituukirira. N'otandika okumutekinga for granted ng'olowooza nti Mukama ky'oyogera kyakuwa. Lumu n'omusaba ekintu omwaka mulamba n'agunyiga, n'atakombyayo wadde n'aka. Okiwulira? Kubanga gobadde otandise okumutekinga for granted. Bwe wamusaba okugenda ebweru yakutwala, bwe wamusaba omulimu omulungi yagukuwa, bwe wamusaba omusajja yamukuwa, bwe wamusaba omwana amukuwadde, bwe wamusaba poloti yagikuwa, bwe wamusaba ennyumba yagikuwa, bwe wamusaba okutandika ennyumba yagikuwa. Ogizimbye ogikomeza ku mabaati, kati amabaati gagaanye. Otandika akaseera ate abasinga wetuggweramu amayinza gati Mukama wanneerabira, n'abamu ne mumaliriza ng'ogenze mu ndagooza ennyumba yange baagiroga. Lwaki tulowooleza okumpi? Byonna okubifuna amala genda mu ndagu wangi, byonna okubifuna okubituukako wamala genda kunyeenya nsaasi. Bwe wamusaba omulimu yagukuwa, wamusaba okugenda ebweru n'akuwa buli kimu, n'akulinyisa ennyonyi, n'ogenda mu Amerika gy'otalina wa Luganda, n'okwata ku ddole takwatangako wa kikaakyo. Kati ennyumba eganye buganyi kuserekwa mwaka gumu, kubanga wasuubira nti ogenda gisereka mwaka guno ekoze eki? Eganye. Kati otandise okuteekinga Katonda ng'omutwalanga atakujjukira. Nedda, yakusomye ng'obadde otandise okulowooza nti by'oli maanyigo. Obadde otandise okulowooza nti abo abatabiina balina kye baamukola. Ekyo ky'oli tolina Mukama kyewamuwa, tolina Mukama kirabo kyewamuwa. Si gwe asinga okuwayo ekimu eky'ekkumi, si gwe asinga okusaba Katonda, naye akwanziseemuko. Ne bali baatannawasirwa kuba nti balina kye baamukola, nedda, tannabaanukula. Kati Mukama alina akaseera kakuwa omwaka ogwo gwo n'agunyiga wangi, ogwo gwo n'agunyiga. Mukanaga nti guno sigenda kukombyako, byonna bye wansaba sigenda bikwa, wakiri kankuwa ekirabo eky'obulamu. Mukama okuwa obuwa ekirabo eky'obulamu aba akuwadde. Era amazima gennyini mu bintu byonna bye tukola nga tusaba Katonda tulina kusookanga kumwebaza nti Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'ompadde. Abasajja baponye baalina buli kimu, sente baazirina, tezaataasa bulamu bwabwe wangi. Baalina buli kimu, sente baazirina nga basobola okugenda mu malwaliro. Omugagga aponye yalina obusobozi okutunya private jets, ne bw'aba nga tewali emujja Uganda paka mu America single flight, ng'alina obusobozi mu buli ggwanga gyemusula okufunayo private jet emutwala paka nga jjanjabiddwa. Naye sente tezaayamba, zaali nteekateeka za Mukama. N'olwekyo mu byonna nga twegayirira Katonda, nga twemulugunya, nga twekubagiza, tusooke tumusiime, tumwebaze nti Mukama nkwebaza kyekirabo eky'obulamu okimpadde. Naye Mukama obulamu bwompadde ate mwesanze ebisoomooza binsuumuse. Naye twerabira okumwebaza olw'omukka gwe tussa n'ekirabo eky'obulamu naawe watadde okuba nga tukyasobola okulya n'okunywa. Muganda wange, toggwamu ssuubi, zibadde enteekateeka za Mukama. Oluusi ffenna bitutuukako, Mukama n'atukolera nga buli kye tumusaba tulaba akituwa. Buli ky'omusaba nga Mukama mbadde nsaba enkyankole bwe nti ogenda okulanga bigize. Mukama ngenda ku internal affairs mbadde nkusaba passport yange efulume mangu. Oba oliawo nga bagamba come back tomorrow for your permit, for your passport. Enkyango ddayo ogifuna. Mukama ng'ofukamira omusaba ng'omugamba Mukama kati ngenda asambya ku American Embassy nsaba visa yange Mukama efulume. Oba oliawo ku American Embassy bw'ogenda bagaga thank you, how are you, what's your name? I'm Sentongo Frederick Ligomvu. Where are you going?
America, Washington. Hey, what are you going for? N'obyogera si lwakuba nti omanyi oluzungu olulungi, si lwakuba nti gwe wasinza okuteekayo CV ennungi, si lwakuba nti gwe wasinza okukola application eyeyagaza, si gwe wasinga bank statement engazi, naye Mukama akikwazisa akikuwadde. Kati bw'okomawo ne weesoma anoga nti ffe bw'olaba ekibamisa gundi ekibamisa visa mugenda mupapala kola bino ng'oyagala baleme kumma visa. Muganda wange tewali kakodyo ka visa, akakodyo ka visa abeera Katonda. Tewali kakodyo ka buwanguzi nga temuli Katonda. Tewali kakodyo ka kutambula mawanga nga temuli Katonda. Twali tulabye abanene be bajja ku nnyonyi ne balekako abanaku. Twali tulabye abagagga be bamaze visa ne balekako abanaku. Twali tulabye baserebu be bamaze visa ne baziwa abatalina kye bali. Wangi kati ebiseera ebisinga Mukama bw'akuwa ebyo byonna n'akuwa ebyo byonna n'akuwa ebyo byonna nga buli ky'omusaba olaba akikuwa, tutuuka akaseera ne tugaa nti ffe twazaalibwa kubifuna, ffe twazaalibwa nga tulina okubifuna. N'abasinga ne mutandika okujulira nga mulowooza mubifunye lwa bulungi bwammwe. N'abasinga ne mutandika okujuliza empapula zammwe nga mulowooza mubifunye lwa buyigirize bwammwe. N'ofuna omulimu mu minisitule oba mu kitongole kyonna n'otandika okudaalira abataasoma nga nti ekibabonyaabonya butaasoma. Waliwo abafuna zi first class degree naye nga tebaafuna mulimu gw'okola ki? Kati Katonda bw'akulaba nga byakuwadde otandise okulowooza nti maanyi go ge gabikutuusizzaako ng'akuttamukko omwezi, ng'akunyigamukko omwezi. Ddayo mu ssaala era eyali y'okwegayirira essaawa omwenda ez'ekiro. Wangi essaala eri eyakaabyanga amaziga, essaala eyakulajanyanga, essaala etaakujjukizanga nti neiba waakuwulira nti osaba, essaala etaakujjukizanga nti oli bwereere, essaala etaakujjukizanga nti enjala ekuluma, essaala etaakujjukizanga nti ku ssaawa mwenda babeera beebase, naye ng'okimanyi olina kwegayirira tina kubanga olina ky'okutula. Bwe yakuwaako byakuwadde n'obyerabira. Eyasabanga ku ssaawa mwenda tokyasaba, eyeegayiriranga tokyegayirira, eyatoolanga swadaka tokyatoola swadaka, tokyayamba banaku, eyasanganga abantu ku nguudo n'owulira obulumi bwe bayitamu kati okudaalira bakudaalire. Katonda aganga ebyo si bye nakutuma. Obulamu bwonna bwe wayitangamu wayinanga 10 naye ng'olulyako ng'osobola okukwatako 10 n'obaako omwana wattu gw'oyamba. Mukama akusitudde embeera ebyo byonna tokyabijjukira, tokyabiraba. Katonda ng'anyigamu poozi. Kati abasinga we tulemalira ogenda okulaba ng'ekikutaasa kiri ekigenda ku ndagu, naye ng'ogenda ku ndagu otaasa ate Katonda bye yakuwa. Ogenda ku ndagu oyambe Katonda, okuume Katonda bye yakuwa. Wangi awo wetukolera ensobi. Omwaka guno 2023 gunnakutambulira bulungi nga 2022 bwe yakutambulira. Fukamira ku maviivi go mugambe Katonda we nasobya nsaasira. Nkimanyi nti buli kye neetaaga ye gwe asobola okukimpa. Nkimanyi nti ye gwe omugabirizi w'ebitonde byonna, ye gwe ajuna abo abatalina ajuna, ye gwe ayamba abo abatalina ayamba, ye gwe asitula abo bataasuubiza nti basobola okusituka. Mukama nange nsitula, nkomyewo gy'oli, kubanga oluusi tetujjukira nti Katonda twamwerabira, naye nga wamwerabira eyafukamiranga n'osaba waakiri dakiika 10 kati okuba kabonero ka musaalaba n'ogisimbula, eyaddanga ku kitanda n'ofukamira ne famire n'osaba kati omala na kuyingira buliri ne weebika essuuka enjeru n'odda mu binogiro neweerabira TikTok ne WhatsApp n'osooka obimuzaga munyira paati n'eryamaani eryamwe mutuukirivu. Amiina. Katonda wange nkuuma ekiro kino neebake bulungi ate era mbukeese bulungi. Amiina. Mu linnya lya paati lino eryamwana n'eryamwoyo mutuukirivu. Amiina. Kati ze ssaala z'osaba zakwejjako. Wangi bwe walinga osaba ebyo by'olimu wasabanga n'oyiwa n'amaziga, wasabanga n'otuyana, wasabanga n'amalusu ne gayiika, abamu ne bakuyita omulalu, naye ng'olina kye weegayirira. Mukama akikuwadde tokyamwegayirira, kikuuma nakwongera birala.
otandise n'okudaalira abantu obalaga nti gwe wazaaliwo olina bifuna. Otandise okulowoozesa ensi nti gwe oli meant okubeera ekyo ky'oli. Wangi obulamu bwenna bwe tuwangaaliramu Mukama atwazikamu bwazike, naye tulina kumwegayirira aleme butwazikamu mwezi, aleme butwazikamu mwaka. Tulina kumwegayirira obulamu obusanyusa, obwessanyu, obw'ebikomero, obw'ezimotoka ze tuvuga abutwazika bwazike ne ku baana baffe, abwazike ne ku bazzukulu baffe. Oli muyimbi, oli sereebu, okubye hiti emu ensi ogirowoosezza nti gwe wazaalibwa kubeera ekyo ky'oli, n'okuvuma ovuma. Abatakubye kajja olowooza basirowooza industry tebannagitegeera. Mukama kyava akwazika hiti egyo obeesi wayita emyezi 3 nga toddamu kulabwa, nga nejosaba wakiro embira emitwalo 3 baga nti ekituufu tujja kuba tujjudde, ng'oli okutimba agamba ojja kumugobera abawagizi. Kubanga walowooza nti ekyo ky'oli wazaaliwo olina kifuna. Ffenna tuzaalibwa tetulina kye tuli. Kyova olaba omwana w'omusiraamu bw'afa ne bweba ssaawa eya golodi, ne bwoleka eddami nti nze munziikanga n'essaawa yange ey'egolodi, bamala nakwasamya kamwa ne bakebera tolina mulinnyo ddala. Ne bwoba olina erinnyo lya golodi baliwangula. Haji Hussein Kyanjo bw'ava mu bulamu bw'ensi eno balina muziika ku olwo ne bajjukira nti abadde alina ebyuma mu mubiri byassizaamu, ne bagaa tumugalamiza enkeera. Baasooka bimugyamu. Mu busiraamu tolina kyogenda nakyo, ogenda nga bwe wajja. Kitegeeza ki? Ku nsi ffenna twajja twenkana, ffenna twajja tuli bwereere, twesingako ekintu ekizibeera kiro na buwanvu na bweru na nviiri, naye ffenna tujja tuli bwereere. Ebyensi tubisanga wano. Katonda yasala onaga nti kadi gwe kankuwe kino, gwe kankuwe kino, gwe kankuwe kino, gwe kankuwe kino. So tewali akeera kumakyalaga nti nze nazaalwa nyina okuba n'omukisa. Nze gwolaba nazaalwa ebyo nyina obifuna nedda. Katonda akyakujjukira, akyali naawe. Olaba tebitambula nga ebadde bitambula, ddayo ku maviivi. Katonda mwegayirire, musinze, mugulumize, ajja kuddiramu nga nange bw'ajja okunziriramu. Katonda ajja kujjukira, ajja kulengera gy'oli mu nnyanga, mugambe nti nze y'omuddu wo gwe wawanga ekyokulya Mukama kati kimbula, yenze omuddu wo Mukama emmotoka ze wampa zanzigwako, be nakubanga amalusu, be nakubanga enfufu sirikiddira. Katonda muzadde akuwuliriza n'amanya nti ono omwana wange aboneredde, ate amanya aboneredde n'amanya n'oyo asabisa amakwekansamu. Olinaga nti nze kemmala nfuna emmotoka baka abasajja ngenda bamala ku kyalo, ansooka nengisimbawo nenkubuuza maama ogenda, nenkutuuza ku mutto mu maaso, nja kubeeranga ne buswiti bwange wano, nja kubeeranga ne buledi bulu bwange wano, nga nsooka nga musimba, tugenda okutuuka egindi nga amaze dde okupokera ng'ennamba ngimuwa, nga katulaga nti oyagala mmotoka kumalawo basajja b'abandi, bakazi b'abandi, nti nedda. Katonda atuwa ebyo tugwana okubeera nabyo mu kaseera ako. Waliwo ebintu Katonda byatuma nga tabituma mu bubi, ng'akimanyi wakikuweera awo kiyinza okuba nga ate kyekigenda okufuuka ekizibu gy'oli, n'asooka akikuggyako. Embeera emala okuyita akikuwe mu kadde akatuufu. Oyinza okuba nga kyosaba Katonda si kyekyo ky'alina okukuwa mu kadde ako k'olimu, nga wakikuweera kya bulabe gy'oli, ng'alina okukulinza akikuwe mu kadde akatuufu. Era omusaba ng'omusaba akuwa ebituufu by'olina okufuna mu kadde ako. Wangi akuwa ebyo by'olina okufuna mu kadde ako. Kituzaayo mu byonna, sigala n'okukkiriza, sigala n'okugulumiza Katonda. Embeera gy'oyitamu enyigiriza enkya tegenda kubeera bwetyo. Singa onakkiriza ne weekwasa Katonda nti ye byonna asobola okukyusa obulamu bwo. Abadde mu mbeera ey'okusangula amaziga yagenda ey'okuleeta amaziga yagenda okusangula amaziga. Abadde mu mbeera ey'okusula mu bubanda, ey'okubulwa ew'okusula, ey'okuddukanga landlord, ey'okwewolanga amanda.
mukama yagenda ojjukujjako agenda nedda ogwana okufumbira ku kuuka ogwana okuba ne oven ewuwo abadde mu mbeera ey'emizigo gy'emitwalo 5-10 ng'osula n'amazzi mu enkuba bw'etonnya mujja kusula waggulu nteekateeka za mukama yagamba nti nedda kati ogwanya okusulako wano si nteekateeka zaffe si kusalawo kwaffe si kwagala kwaffe wabula kusalawo kwa mukama n'akuwa ebyo by'olina okufuna mu kadde akakatuufu not because olina connections si lwakuba wasoma si famire gye wazaalibwamu si masomero gye wasomera si ba obi na ba ogi boolina si mirimu gy'okola si kampuni z'okoleramu naye kusalawo kwa mukama kubanga n'ebyo byemmenye wabituukamu era n'obiyitamu olw'enteekateeka za mukama. Mukama akuwa omukisa.